Ntendereza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange mu kuba nti gwe nange tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Njagala okumusiima nnyo Mukama waffe Yesu Kristo atusobozesa okubeera nga tweyongera okukola wamu naye mu nsonga eno ey'okubuulira enjiri ey'obwakabaka. Nga bulijjo amanya Mazima Kenneth, ng'era njagala okusiima gwe yenna atutte eddaala okwekuumira mu masomo gano ag'enjawulo ate wamu nammwe era abeeyongera ddala okutwala eddaala okubeera nga mwekkaanya ebintu eby'enjawulo. Olunaku olwaleero tuli mu Bikolwa by'Abatume essuula ey'ekkumi tuli mu Bikolwa by'Abatume essuula ey'ekkumi nga twekkaanya ku nsonga etegeeza ku mutwe gwe tuyita okutibwa okwa Yakobo wamu n'okutoloka okw'ekyamagero okwa Peetero. Okutibwa okwa Yakobo wamu n'okutoloka mu kkomera okw'ekyamagero okwa Peetero. Ssebo ne nnyabo bw'oba wekkaanyiza ebyawandiikibwa bulungi bye tugenze mu maaso n'okuba nga tussaako omulaka nga tutunuulira essuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri mu kitabo kino eky'Ebikolwa by'Abatume, ojja kyekkaanya bulungi nti okuviira ddala mu kubeera ng'ekkanisa yali emaze okubeera nga ezaalibwa mu kibuga ekya Yerusaalemi, Bayibuli etulaga okusoomoozebwa okw'enjawulo okwasinsikana ekkanisa, ng'omwo mwe muli embeera ey'okwiganyizibwa, embeera ey'okusibwa, embeera ey'okubwa emigo, embeera ey'okuwayiriza abakkiriza. Bwe tutunuulira essuula ey'omwenda, Bayibuli etulaga omwami omu eyali ayolekedde olugendo olw'okuba nga ayigganya Abakristaayo okusukkuluma n'ekibuga eky'Yerusaalemi amanyikiddwa nga Sawulo, nti bali ali mu ddene ng'ayagala okuyingira ekibuga ekya Damasiko. Bayibuli etulaga nti nno Mukama waffe Yesu Kristo n'amukomya era n'agenda amaaso n'okuba ng'abaako ebintu eby'enjawulo bye yamugamba byali agwanidde okuba ng'akola. Mu kubeera nga bwe twekkaanya essuula eyo, ojja kizuula bulungi nti Sawulo bwe yamala okukyusibwa n'afuulibwa omuweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo, ekkanisa yafuna embeera ey'ekiwummulo, okwiganyizibwa ne kusooka ne kuwummulamu akatonotono olw'okubeera nti eyali omutwe omukulu ogw'okubeera nga abanoonya eyo yonna gye baali bali yali amaze okubeera ng'akola ki? Ng'akyuka. Tekitegeeza nti abo bonna abaali batadde ennyo essira mu kuba nga bayigganya ekkanisa ate ne batandika okubeera nga banoonya Sawulo okubeera nga bakola batya? Nga bamuyigganya. Nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yagenda amaaso n'okuba nga ayogera eri Sawulo ng'amugamba nti bingi binaakutuukako ku lw'erinnya lyange. Essuula ey'omwenda, essuula ey'ekkumi, essuula ey'ekkumi n'emu tulaba obutebenkevu nga buzze eri ekkanisa ng'era okuyiganyizibwa kwali kukendedde, ekkanisa n'egenda mu maaso n'okuba nga ezimbibwa n'okubeera nga enywezebwa mu kigambo kya Katonda, wamu ne bangi ne babeera nga bassa okukkiriza kwabwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kaakano olunaku olwaleero tulina ekituli mu maaso era nga y'essuula ey'ekkumi etulaga nti enkyukakyuka yali ate ezze nate endala, nti Bayibuli etandika ng'egamba nti kaakano mu biro ebyo Kerode kabaka n'agolola omukono gwe okubeera nga ayigganya abo abamu ab'ekkanisa. Kikulu nnyo okutegeera nti ekkanisa yali egenze mu maaso n'okuyigganyizibwa abantu ab'emirundi emingiko. Twalaba mu ssuula gye ziva emabega kuva ddala mu biro ebya Mukama waffe Yesu Kristo nga bassabakabona bayigganya, Abasaddukaayo bayigganya, Abafalisaayo bayigganya. Kaakano tuyingidde mu biro
nga bakabaka nga Kerode nabo bagendera ddala maaso n'okuyiganya abo ab'ekkanisa, ate olwo kwogatta n'Abaruumi mu Enjiri etandikidde okubanga esaasaanira ddala mu ebitundu ebingi ebyali bigenda maaso n'okufugibwa Abaruumi. Bayibuli etugamba nti n'agolola omukono gwe okuyiganya ekkanisa. Bino si bya kyekango kubanga Mukama waffe yali yabirangirira dda tibyali byakutuukawo. Jjukira bulungi Bayibuli etulaga bw'osoma Yokaana 15:2 eraga nti mujjukire bulungi ekigambo kyange kye nabagamba nti omuweereza tasobola kusinga muyigirizwa we. Bwe baba nga banjiganyiza nammwe banaabayiganya, banaakuuma ekigambo kyange banaakuuma n'ekyammwe. Essuula 16:2 Yokaana egamba nti banaabateeka mmwe wabweru wa sinagogo zaabwe, era ekiseera kijja ng'oyo yenna alowooza nti abasse ali kukola kwagala kwa Katonda. Ebyo tubiraba nga Sawulo naye yagenda mu maaso n'obikola, naye kaakano tulaba kabaka Kerode ng'akoze atya, agolokose. Kikulu nnyo gwe nange okubeera nga tutegeera nti newankubadde Katonda mu bukulu bwe mu ngeri ye gy'akolamu ebintu asobola otuganya okubeerako n'akalembereza eri abo abatuyiganya. Ekyo tekirina kubeera nga kitulowoozesa nti ebintu bigenda kubeera bwe bityo ebbanga lyonna. Tetulina kubeera nga twebulira Enjiri eyogamba mirembe na mirembe nga tuli ku nsi. Tulina okuba nga ekiseera kyonna tuli beeteefuteefu, twetegese okubeera nga tumanya nti obulumbaganyi busobola okujja, okusoomoozebwa mu ngeri ey'obulwadde, mu ngeri y'okufiirwa, mu mbeera ey'engeri yonna. Bikulu nnyo ebyo muganda wange okuba nga bitegeerebwa. Olwokubiri, era n'agenda mu maaso n'okutta Yakobo muganda wa Yokaana n'ekitala. Yakobo yaani? Bayibuli etulaga nti Yakobo yali omu ku baana ab'omwami ayitibwa Zebede. Kitegeeza nti Yakobo yali omu ku abo abatume ababereberye aba Mukama waffe Yesu Kristo, ate era yali muganda wa Yokaana omutume. Ebirala Bayibuli byetusongerako kwe kubeera nti yattibwa na kitala. Buno bonna oba ekitala kino kyeyagenda maaso n'okuttibwa nakyo kisonga ku bunabbi Mukama waffe Yesu bwe yali amaze okuba nga bwogera ku bano abayigirizwa be. Era Bayibuli etulaga mu Matayo essuula 2:23 nti n'ayogera gye bali nti mmwe mazima ddala munaanywa ekikompe era munaabatizibwa wamu mu kubatizibwa kwange, naye ekyokutuula ku mukono ogwa ddyo oba ku mukono ogwa kkono ekyo si kyange okugaba, wabula oyo kinaaweebwa oyo gwe kyategekebwa Kitange. So bwe yagamba nti baali bakugabana mu kubatizibwa kwe kumu okwali kumulindiridde, yali ategeeza ebibonyoobonyo oba okubonaabona okwa Kristo Yesu. Jjukira naffe ffennyini Bayibuli etusongera ku nsonga eyo y'emu. Bw'oba otunuulidde Peetero ekisooka, bw'otunuulira Peetero ekikola ki? Peetero ekisooka essuula 2 olunyiriri lwa 10 olunyiriri bwe tuba tweyambisizza olwabirimu. Bayibuli egamba olwa kino mwe muyitiddwa kubanga Kristo naye yabonaabona ku lwammwe n'abalekera ekyokulabirako nti musobole okubeera nga mumugoberera mu kkubo lye. So ekyo kikulu nnyo kyakubeera nga tutegeera nti Mukama waffe bw'aba yabonyaabonyezebwa naffe tugenda kukola kitya? Tugenda kubonyaabonyezebwa. So kye tulaba okufa kwa Yakobo kwali kutuukiriza ebigambo Mukama waffe Yesu Kristo byali yayogera edda ti byali byakutuuka ku bantu abagenda maaso n'omugoberera. Si buli omu
nti yali wakufa kitala naye waliwo abo yali yamala dda obalaalika nti embeera eyo yali yakola ki yakubeerawo. Kati wano tulina bitono ebyogerwa ku kufa okwa Yakobo newankubadde bingi Bayibuli byeraga ebyogera ku kufa okwa Sutefano nga bwe twalaba essula ey'okumeka ey'omusanvu. Wabula ate ekikulu ekira kye tulina okutegeera nti mu batume bonna be tulina aba Mukama waffe Yesu Kristo, okufa kwa Yakobo okwekokka endagaano empya kwewandiika oba kweraga. Ekyo nakyo kyewuunyisa. Ate ekirala ekikulu ekyotegeera nti Yakobo mu kuba nti muganda wa Yokaana, abooluganda babiri balina ebintu ebikulu bye tusobola okuba nga tubalabirako. Mu batume aba Mukama waffe Yesu Kristo, Yakobo ye yasooka okuba nga attibwa, ate mu batume aba Mukama waffe Yesu Kristo, Yokaana omutume yasembera ddala okuba nga akola ki ng'afa, ng'ebyafaayo by'ekkanisa bwe bitulagira ddala. N'ekirala ekikulu kye tugwanidde okuba nga tutegeera nti oluvannyuma lw'okufa kwa Yakobo tewaliwo muntu yenna eyagenda mu maaso n'okuba nga anoonyezebwa okuba nga adda mu kifo kye. Lwaki? Kubanga mu biro Yakobo bwe yagenda mu maaso n'okuba nga attibwamu, oyo aggalawo abatume bonna yali yamala dda okubeera nga akola ki alondebwa. Erinnya lye si mulala ye Pawulo, nga Bayibuli bwetulagira ddala mu kitabo eky'Abakolinso ekisooka essula 15 olw'omunana, Pawulo ng'agamba nti yasemberayo ddala okulaba Mukama waffe Yesu Kristo. Kyova olaba oba osoma ekitabo ky'Okubikulwa essula eya 21 ojja okulaba nga ennamba ey'abatume 12 yasigala ng'ekuumiddwa. Bali abaalondebwa olubereberye, omu n'avaako nga ye Yudas Iscariot, wabula omulala n'azzibwa mu kifo kye, ng'omulala oyo si mulala wabula ye mwami amanyikiddwa nga Matiya. Kati wano ekirala ekikulu ekyokuba nga tutegeera nti tewaliwo batume bapya Mukama waffe baalonda. Kaakano tulina abasomesa, tulina abasumba, tulina ababulizi b'enjiri n'ebirabo ebirala byonna, naye tetulinayo mutume yenna kaakano alinga nga Pawulo, alinga nga Peetero, alinga nga Yokaana, alinga nga Yakobo n'abo abalala Mukama waffe be yalonda. Kikulu nnyo ekyo okubeera nga kikola kitya nga kitegeerebwa. Olwokusatu, Bayibuli egamba nti kubanga Kerode bwe yalaba nga kino kisanyusizza abantu, ekyo kikulaga obukyayi abantu bwe balina eri bano ababulizi baki b'enjiri. Bayibuli egamba n'agenda maaso n'atwala eddaala erikwata Peetero era n'amukwata ku lunaku olwo olwali olw'omugaati ogutaliimu kizimbulukusa. Nti olunaku olwo oba ekinyuma ekyo eky'omugaati ogutaliimu kizimbulukusa lwali lunaku nga nalwo abantu baalujaganyizanga mu Yerusaalemi, era abantu baavanga eyo yonna gye bavudde ne bajaganyaamu nga bajjukirira ddala ebyo byali byabagambibwa mu ndagaano enkadde nga ekitabo ekyakuva essula 12 paka 2 bwe lusongera ddala ku nsonga eyo, ti ensonga ey'omugaati ogutaliimu kizimbulukusa. Omugaati ogwo oba ekinyuma ekyo kyali kisonga ku Mukama waffe Yesu Kristo okubeera nga ye ssaddaaka eyali etuukiridde ddala etaaliko kyakunenyezebwa, ng'era Abakolinso 2:5 etulaga nti atamanya kibi yafuulibwa ekibi. So Bayibuli etugamba nti Kristo yaweebwayo nga ssaddaaka ey'okuba nga ffe tuggyibwako ebibi byaffe. So mu nnaku ezo ez'okujaganya ate bano bwe bakola ekyo kye tuyita ekyobubi. Ng'ate kikwewunyisa nti Kerode yali yamala dda okubeera nga naye yafuuka mu Yudaaya, naye n'ataba na ntiisa eri ebyo ebya Katonda, wabula n'asalawo n'okuyiganya abo abaali bakozesebwa Katonda. Kati Peetero agenda mu maaso n'okubeera nga akwatibwa kubanga y'omu ku baali bakyomamu omutwe eky'okubuulira enjiri. Kerode mu kuba nti yali anoonya okukuuma ettutumu lye, yasalawo n'okusanjaga amazima n'obwenkanya akuume ettutumu lye. Ate ffenna tumanyidde ddala bulungi nti obuweereza Katonda waffe bwe yawa oba bwe yaganya Peetero okuba nabwo, n'abeera nga erinnya lye lyali lya ttutumu nnyo ng'ekkanisa etandika,
Peetero yali talina bwasobola kyebalama okubeera nga yali addako okubeera ng'anoonyezebwa, ng'era ekigendererwa Kerode lwaki yali akola ekyo kwe kubeera ng'ali agezaako okukakkanya amaanyi ag'ekkanisa ento eyali ekula, eyali egenda mu maaso okuba ng'ekula mu Yerusaalemi. Bassebo ne bannyabo, Bayibuli etulaga ku lunyiriro lwokuna era bwe yamala okubeera nga amukwata n'amuteeka mu kkomera n'amuwaayo eri abakuumi abana, ekikosi eky'abakuumi abana okumukuuma nga alinda olunaku olwa Pasiko okubeera nga luyitawo alyoke amuleetere abantu. Kati kino kikulu nnyo kyategeera nti obukuumi obwaweebwanga abasibe mu biro ebyo bwali bukuumi nga bwa nkizo nnyo ddala bano be tugamba abaali basobola okuba nga baleeta okutiisa abo abaali mu bukulembeze. Simanyi Bayibuli yo ey'Oluganda ekijjayo etya, naye kangezeeko okubeera nga nkola ki, nga ngyeyambisaako katono tulabe ensonga yo egijjayo etya. Bayibuli etulaga mu Lwokuna nti bwe yamala okumukwata n'amussa mu kkomera n'amuwaayo eri abasirikale 16. Ndowooza kitegedde okumukuuma. Kati omuntu omu ng'akuumibwa abagundi 10, abajaasi 16, kye kikulaga okufaayo kwe baateekamu, okwewaayo kwe baateekamu, obutaganya mbeera yonna ya bibooziboozi oba ekibooziboozi ekigamba nti Peetero yadduse. Olw'enkizo gye yalina mu kkanisa embereberye, ndowooza olaba obukuumi obwamuweebwa, naye obukuumi obuweebwa Peetero njagala okugamba nti omubi kyonna kyonna kyateesa ku loobi kimaliza nga kirabisiza ekitiibwa kya Katonda. Obukuumi obwo obungi bwali bwa kuyimusiza ddala erinnya lya Katonda, bwali bwa kulagira ddala era nti mu ngeri emu oba endala ekyamagero ekya kutoloka okwa Peetero kyali kya bwa Katonda, tegaali maanyi g'abantu, tegaali magezi g'abantu, terwali lukujjukujju. Olwokutaano, Bayibuli etulaga nti Peetero bwe yali awo ng'ateekeddwa mu kkomera, essaala n'egenda mu maaso n'okuba ng'ekolebwa watali kussa mukono ab'ekkanisa eri Katonda ku lulwe. Ebyo bye tulagirwa ffe ffenna, ensonga lwaki tugamba nti buli omu yeetaaga munne. Buli omu yeetaaga ani? Munne. Katonda w'amaanyi, naye bw'atyo bwe yasalawo n'abeera nga akola byonna mu bulamu bw'Abakristaayo okuyita mu ssaala ez'Abakristaayo. Ebintu ebimu byolaba nga Pawulo awandiika mu Efeso 6:18 paka 20, ekikwewuunyisa nti newankubadde ali mutume yagamba bannange munsabire Katonda mpa obuvumu njogere ekigambo kye awatali kutya. Basesonike ekisooka 5:17 egamba musabe watali kussa mukono. Bayibuli etulaga mu Ebbulaniya era essuula ey'e13 olwokusatu ng'egamba mujjukire abo abali mu nkomyo, abo basibiddwa era abo abali mu kubonaabona, mwerabenga mu mwennyini mu abali mu mbeera eyo. So ekigambo ekiyitibwa essaala kigambo kikulu nnyo nnyini ddala eri ffe ab'ekkanisa. Kituwalula okunoonya obwesige bwaffe eri Katonda, kituwalula okubeera nga tussa ebirowoozo byaffe eri ye, tubikakkanyiza mu ye, tutunuulira ye, tulindirira okuddibwamu kwaffe okubanga kuva eri ye, kubanga ye Mukama Katonda waffe, ye yakuwa, ye muwonya, ye mulwanyi w'entalo, yawonya, yazaamu amaanyi, yayamba abo abanafu. Olwokutaano, Bayibuli eraga nti awo oluvannyuma nnyo Kerode bwe yali amaliridde olunaku olw'enkeera nga aleeta Peetero, ekiro ekyo kyennyini Peetero yali yeebase mu masekkati g'abajaasi 2 ng'asibiddwa n'enjegere wamu n'abakuumi abaali ku wankaaki ow'ekkomera. Kati kye njagala otegeere, mu biro ebyo omusibe yasibibwanga wakati w'abajaasi, ng'olujegere olumu balumusiba ku mujaasi omu ku mukono ogwa ddyo, olujegera ne balumusibira ku mujaasi omulala ku mukono ogwa kkono. Ekyo kyali kitegeeza
tewaaliwo ngeri yonna yakutoloka. Abo bakusibyeko babiri, waliwo ababiri abali ku lugi, waliwo abali eri abalala. So tekyali kintu kyangu oba tyali nsonga nyangu yakutoloka. Yo obuzaabuza otya abajaasi ababiri? Ab'omundu osobola babuzaabuza n'ab'oku lugi babuzaabuza otya? Ng'ate bali bamanyi nti singa omuntu yenna yali atolose bo bennyini be baali bagwanidde okuba nga bafa. Olw'omusanvu Bayibuli etulaga nti awo mbagirawo malayika wa Mukama n'alabika eri ye wamu n'okwakayakana mu kkomera era n'akoona ku Peetero nga ku luuyi lwe ng'amugamba golokoka, golokoka mangu. Era enjegere ezaali ku Peetero ne zimuvaako ne zigwa nga ziva ku mikono gye. Bino byonna tebyamanyibwa abajaasi abaali basibiddwa ku Peetero nti Katonda yabawa otulo otubamala tebalina kye baawulira. Tebalina kye bakola ki? Kye baawulira. Kati nno jjukira kino tekyaliwo, tekyagwa bugwi. Bino byonna biriko ensonga. Ekkanisa ekula. Naye newankubadde ekyenjagala otegeere nti okutibwa kwa Yakobo kwali kumaze okuba nga kutuukawo. Naye ebyo byonna mwalimu enjiri, mulimu amazima geekweseemu. Ti n'abo bennyini Katonda byalonda okuteeka omusingi gw'ekkanisa obwali bujuliza eri bo ti enjiri yali yagenda mu maaso obanga balamu obanga si balamu. Ekirala ekyo nabo kyali kyabbateekateeka okubeera nga beetegekera ekyali kibalindirira, ekyali kibalindiridde ekyokuba nti bonna baali bakuttibwa. Yakobo aggulawo ekiraga nti Peetero oli wakufa, n'abasigadde muli bakufa, ne Pawulo waako mwena muli baki bakufa. Naye enjiri ejjagenda mu maaso. Kati agalo gyegattako ekkanisa gyegatteko ng'ogyegattako byennamaddala, tonoonya kyamagero. Abaweereza bafa, tebakiriimu. Tonoonya mmotoka, onoonya maka, onoonya visa. Mulimu okufa. Bayibuli etulaga ti malayika n'amugamba nti munange golokoka, yambala engoye zo ozeekube ku mubiri wamu ne sapatu zo. Bayibuli yagamula omwenda nti era n'afuluma wamu naye neyeewuunya ki kyennyini ekyali kibaddewo. Ekyo kyali kikoleddwa malayika, nalowooza oba kwali kwolesebwa, yali mu kwolesebwa. Bino bye mbagamba bassebo ne bannyabo, teri n'omu ku ffe alina akukkiriza abagamba nti osobola okumanyiira obukulu bwa Katonda, nti bwe biba byamagero nti nze nabimanyiira. Nedda, teri n'omu asobola kumanyira nkola za Katonda. Engeri ze zisukkuluma okutegeera kwaffe. Bano abatume yabakozesanga mu ngeri ez'enjawulo. Peetero yalaba ebintu eby'enjawulo. Yalaba abalema nga bawonyezebwa. Yalaba Ananias ne Safira ku kigambo kye nga bafa. Naye waliwo ebintu ebyabangawo nga nabo abatume bibasukulumirako ddala nga nabo tebabitegeera kino kibaddewo kitya. Tekitegeeza nno oba obusabusa Katonda, wabula kitegeeza nno enkola ze, engeri ze zisukkuluma okutegeera kwaffe. Okuggyako ng'omuntu yeekanyanga. Abaluumi 11:36 biki byeyogera? Kubanga Pawulo alaga nti ekitiibwa n'ettendo byonna bidde eri Mukama Katonda waffe. Olw'ekkumi babegamba era ne bafuluma wankaaki esooka n'eyokubiri ne batuuka ku wankaaki omulala ow'ebyuma. Oyo akulembera okugenda mu kibuga era ne yeggula yekka nga teri n'omu amukutteko, era ne bayitamu ne bagwa ku luguudo mbagirawo malayika ya Katonda n'ebula. Ekyo kikulu nnyo kyategeera ti wankaaki yalinganga gye erimu endowooza, yeggula yokka nga teri n'omu agikutteko. Ekirabisa amaanyi ga Katonda nti Katonda mwene yali emabega w'okufuluma kw'ekkomera wa Peetero, okufuluma ekkomera. Nti kino singa tyali Katonda nga yayingidde mu mbeera eyo, tewaliwo Bakristaayo balikoze lutalo, tewali baddewo ngeri yonna gye bali badde basobola okuba nga bajjayo Peetero, oba naye yennyini teyali badde na lukujjukujju lwonna lwali muyambye kubeera ng'akola ki? Ava mu nkomyo yali ateekeddwa okulagira ddala ti guno gwalina kubeera nga mukono gwa Katonda. Ate ekirala,
ekyo ekigwanidde Katonda okukola Katonda akikola. Ekyo ekigwanidde omuntu okukola omuntu Katonda ayagala omuntu n'akikola. Kati ekyokubeera nga omwami ono aggyibwa ku njegere, ekyokubeera nga omwami ono ayita mu gundi mu wankaaki zonna ez'enjawulo, ekyo yali talina busobozi, ekyo Katonda n'akikola. Wabula ebatuuka ku luguudo watali kimuziiza kutambula, ekyo ate Katonda tasobola kikukolera, gwe kennyini olina okukola ki? Okyekolera. Olwa 11 Bayibuli etulaga nti awo Peetero bwe yali amaze Peetero bwe yamala okubeera nga ategeerera ddala oba ng'adda mu buntu obulungi, Bayibuli etugamba n'akakasa ddala ng'agamba nti Mukama atumye malayika we okubeera nga annunula okuva mikono egya Kerode, era Bayibuli etulaga nti n'abeera mu mikono egya Kerode wamu n'Abayudaaya abadde bannindirira. Peetero yamaliriza ng'ekitiibwa n'ettendo akiwadde Katonda eyamukolera ebikulu n'ebyekisa n'amuyamba okuba ng'afuluma. Bassebo ne bannyabo, buli kintu kyonna, buli mbeera yonna, to God be the glory. Ekitiibwa n'ettendo kibeere eri Katonda. Peetero yali akoze ekinyo kye kirungi ekyamuyambisibwa okuba ng'aggyibwayo. Katonda mu kusaasira kwe n'atamuganya kubanga attibwa mukadde ako, n'amwongera obudde obumala okubeera ng'akola ki? Ng'akyali mulamu okukola ekyo kyali agenze maaso n'obayitira okukola. Olw'12 Bayibuli etulaga nti bwe yagenda maaso n'okulowooza kw'ebyo ebintu, olina ebintu by'olowoozaako n'ogaa naye Mukama singa tobadde ggwe wano sandiyiseewo. Bayibuli etulaga nti n'ajja ku nnyumba eya Mariya maama wa Mako, abantu gye bali bakuŋŋaanidde. Kati kino kikulu kyategeera nti Mariya maama wa Mako awandiikibwa mu byafaayo bino eby'endagaano empya olw'obukulu obw'omwana we. Omwana we, ettutumu ly'omwana we mu kuba nti naye yali omu ku baweereza ne maama ayogerwako. Kyova Bayibuli etulaga nti omwana omulungi asanyusa kitaawe, ate omwana omubi avumaganya maama we. Ekyo ekiri bw'oba osomye Engero 10. Bayibuli etulaga mu Ssuula 12:13, Bayibuli etulaga nti Peetero n'akonkona ku luggi, era n'abawo omuwala omuto yali ayitibwa, n'abeerawo omuwala omuto n'akonkona ku luggi, n'abeerawo omuwala omuto yali ayitibwa Looda. Era Bayibuli etulaga mu 14 nti bwe yali ategedde eddoboozi lya Peetero n'ataggulawo olw'essanyu eringi nnyo, n'adduka munda n'agamba nti Peetero ali ku wankaaki. Abali munda ne bagamba oli mulalu. N'agenda maaso n'okakasa n'agamba ekyo bwe kityo bwe kiri. Bo ne bagamba osanga malayika we. Olw'16 awo Peetero n'agenda maaso n'okukonkona, bwe baggulawo ne bamulaba bonna ne beewuunya. Olw'17 era n'agenda maaso nga abasonge n'abalaga n'omukono gwe ng'abagamba basiriikirire, wabula n'ayogera eri bo ng'ababuulira nga Mukama waffe bwe yali agenze maaso n'okuba nga amufulumya ekkomera, era n'abagamba okugenda okwogera bino eri Yakobo, eri abooluganda abalala, era n'avaawo neyongera mu bitundu ebirala. Jjukira okununulibwa okwa Peetero tekwali kwa kubeera nga kulya masala n'ekweyongerayo okukola mulimu. Olw'18 Bayibuli etulaga nti awo mbagirawo bwe kityo bwe kyali, mbagira oluvannyuma nnyo awo ne wabeera nga tewaliiwo. Olw'18 lugamba luti mu y'Oluganda nti awo bwe bwakya enkya, abasirikale ne beegugumula nnyo nti Peetero ono abadde ki? Okwegugumula kuno kwalimu embeera ey'okutya.
kiki ekituuse kw'ono omusajja? Olw'ekumi n'omwenda, era Kerode n'amunoonya n'alemerwa okubanga amusanga, ne beekkaanya nnyo abasibe. Oluvannyuma nnyo Kerode n'awa ekiragiro bonna battibwe. Bwe kityo bwe kyali mu biro ebyo. Omusirikale singa omusibe yali amutoloseeko, tewaaliwo kulanga kulala, wabula omusirikale oyo yali agwanidde kufa. Emirimu, ensonga ya mirimu 2. Bayibuli etulaga bw'oba osomye olwaki kanyambiseeko wano ne ESV ndabe yekijja yetya. Sura 12 olunyiriri tubadde mu Lwabiri. Olwabiri bwe lugamba nti awo Kerode yali munyiivu n'abantu aba Tayiro ne Sidoni, era bajja gy'ali mu bumu nga bamaze okuba nga bakakasa Blasto kabaka, oyo yali kabaka, era ne basaba emirembe kubanga ensi yaabwe yabeerangawo ku lw'emmere eya kabaka. Olw'abirimu. Bayibuli etulaga nti ku lunaku olwali oluteeketeeke Kerode n'ayambala engoye ze ez'obwakabaka era n'atuula ku nnamulondo ye n'agenda mu maaso n'okwogera eri abantu. Olw'abirimu nti abantu ne bawoggana nnyo nga bagamba nti lino ddoboozi lya Katonda si ddoboozi lya muntu. Ebintu ebyo bibaddewo ebbanga ddene. Kyenjagala okugamba ssebo n'ennyabo, omuntu yenna agezaako okwegwanyiza ekitiibwa ekigwanidde Mukama Katonda affe eka, omuntu oyo abeera mu ngeri y'emu ey'oyo ayitibwa anti-Kristo. Jjukira bulungi ne ku Ebikolwa 13 tulaga nti olwo abantu ne basinza ensolo eyali ewadde, ne basinza dragon eyali ewadde ensolo amaanyi, ne basinza nga bagamba nti ani oyo alinganga ensolo, ani asobola okuggulawo olutalo wamu naye. Embeera eyo yemu gy'olaba Bayibuli etulaga mu Zabbuli ebigambo ebyogerwa abantu nti boogera obutaliimu era ne bagenda mu maaso n'okuwaanawaana. So kati ebyo byonna ssebo n'ennyabo tetugwanidde kubeera nga tulwanirira ekyo ekiino okuba nga kiweebwa Katonda eka. Kerode yali asobola osirisa abantu n'amala gaali gamumera dda, ng'anoonya nnyo okubeera nga watutumu, ng'anoonya nnyo obuganzi. Ebyo byonna ne byogerwa, n'agenda mu maaso n'okuba ng'akola ki? Ng'asirika. Bayibuli eraga mu Lwabiri-3 ti mbagirawo malayika eya Mukama n'emukuba n'agwa muli, kubanga teyawa Katonda kitiibwa, era n'aliibwa envunyu, era n'assa omukka ogw'enkomerero. Kino kye kigenda okutuuka ku buli muntu yenna. Ono envunyu zaamutandikako ng'akyali ku nsi, atandaba na kuziikibwa, n'envunyu zigenda okulya abo bonna abeebaka ne basajja bannaabwe, abeebaka ne bakazi bannaabwe, abagamba nti Katonda taliiyo, abatasiima, abaagaana enjiri, abavuma ebyenjiri, abagenda mu maaso n'okulengeza erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, abenzi, abakaba, abayombi, abavumi, ababbi, abantu bonna b'omanyi nga baamize, ng'enjiri baagigaana okufuga obulamu bwabwe. Olw'abirimu-4 Bayibuli etulaga nti naye ekigambo kya Katonda ne kyeyongerayongera okukubisibwamu. Kyeyongera kitya okukubisibwamu? Enjiri ng'eva mu mikono gyange n'egenda mu mikono gy'omulala, n'eva mu mikono gy'oyo n'egenda mu mikono gy'omulala. Ekigambo kikula bwe kityo. Nkibuulira, n'oli akibuulira, n'oli n'akibuulira, n'oli n'akibuulira, n'oli n'akibuulira, n'oli n'akibuulira, kiba kikubisibwamu nga kyeyongera kitambula. Olw'abirimu-5 Bayibuli etulaga nti Balunabba ne Sawulo ne bakomawo okuva e Yerusaalemi, era
bwe baali bamaze omulimo ogwali gubaweereddwa okuleeta ebyobuyambi eri abakkiriza abaali mu kitundu eky'Obuyudaaya, era bwe baddayo eri mu Antiokia ne baddayo n'omwami ayitibwa John Mark okubayambako mu ngendo ez'enjawulo ezaali zibalindiridde. So ssebo ne nnyabo, waliwo ebintu bingi bye tukoonyeeko nga bikulu nnyo ate nga gwe nange tugwanidde okuba nga tubifaako. Ebimu ku byo kwe kutegeera nti ekkanisa eyazimbibwa ku musingi ogw'omusaayi ogw'abo abatuukirivu, nti waliwo abaayiwa omusaayi okubeera nga gwe nange kaakati ekigambo kyatutuukako. Tetulina zanyisa Bukristaayo, tetulina zanyisa nkolagana yaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Tulina ogitwalira ddala enkolagana yaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo nga ya mugundu nnyo nnyini ddala. Ekirala ekikulu ekyotegeera nti gwe yenna agamba nti walokoka, kasita obeera ng'otambula nga Bayibuli bwekugamba otambule, teweewuunya ng'ebisoomooza bize mu bulamu bwo. Bijja kujja, naye nga bwe tuyimba ne tugamba nti ali ku luuyi lwange, ali ku luuyi lwange. Ssebo ne nnyabo, beera mugumu, Mukama ali wamu naawe ne mu masekkati ag'obuzibu bwonna. Tulabye Peetero yali mukomera naye Mukama tiyamwerabira, yali amanyidde ddala ekifo ekituufu kye yalimu. Sijja kugamba nti byonna ebyatuuka ku baana abantu bemwe ebinaatutuukako, naye wonna w'oli Mukama yamanyidde ddala lwaki aganyiza ekyo, era yamanyidde ddala asobola kujja atya mu mbeera eyo yonna gy'oyinza okuba nga weesanzeemu ku lw'erinnya lye. Sola kusukako wano, wabula ogamba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Mutukuvu bibeere eri mmwe mwenna abooluganda.